sommes le dimanche, le 8 février 2026. Nous sommes au centre d'instruction. Le chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise vient de clôturer la formation des milliers de commandos. Donc ils vont travailler maintenant pour l'armée révolutionnaire congolaise de la FCM 23 pour notre pays, le Congo. Donc ce sont des militaires qui vont travailler pour sauver le peuple et notre pays, le Congo. Désormais, ce sont plusieurs commandos que vous avez vus, des milliers de commandos. Ils vont servir l'armée révolutionnaire congolaise et ce pays, la République démocratique du Congo. Merci. Yes, all right. Kakati oyo gwe mulaba awo ye omusajja amanyikiddwa nga Wire Ngoma eyattiddwa ne drone, naye amawulire agava mu nkuubo nina kubanga ngakuleetera gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Njagadde okuteerako akatambi ako okulaga ekifaananyi, okusikirayo ddala ekifaananyi ani gwe twogerako yabadde munene kyenkana ki, ye abadde ani mu nkambi y'abayeekera bano aba M23. Kati nno okufa kw'omwami ono kuzuusizza ebyama bingi nnyo byobadde tomanyi. Oba oliawo gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni nayo kennyini byebadde yeebakidde byengenda okuba nga nkutuusaako. Oli ku UG Update Civic osinzira obba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo abali emitala w'amayanja mbalamusizzaako nnyo. Tukimanyi bulungi nnyo oyo abadde mwogezi w'abayeekera ba M23 era nga bagenda mu maaso n'okutigomya gavumenti ya Felix Tshisekedi eya Democratic Republic of Congo. Era omwaka guli ogwaggwa mu January twawulira basalako enkambi za Democratic Republic of Congo naddala ebitundu ebijjuddemu ebyobugagga. Ne basalako Goma, Bukavu, Buvuma ne bagalana airport nga teri flight ekkirizibwa kubuuka, teri ekkirizibwa kugwa. Kale embeera nebeera nga ya bunkenke kyaleetera bannansi b'eggwanga erya DRC abangi okutotomoka ng'obulamu bwabwe busaanawo olw'ensonga nti olutalo lwalunyikidde mu bitundu ebyo bya Northern Kivu. Bangi badisplacingibwa ne bagenda mu mawanga agaliraanyeewo ne basobola okubanga nga banoonyeeyo obubuddamu gwe omukwano gwange ali eyampuliriza ng'emwabiraba mu Uganda, Tanzania, ssaako ne mu Rwanda. Bangi baddukirayo ofuna obuddamu newankubadde byali byogerwa nti nno abayeekera bano ba M23 bavudde mu Rwanda bagezaako okubanga batwala ekitundutundu ekinene ennyo mu Democratic Republic of Congo. Engeri Felix Tshisekedi ssaako ne Paul Kagame bwe baali tebalima kambugu ebiseera ebyo, buli muntu oluno yalusonga mu Paul Kagame nga bagamba Paul Kagame yagala okumwangumulako gavumenti ya Felix Tshisekedi. Era twalaba abayeekera bano nga basinsidde ng'emmundu bagikubisiza buteddiza butazza mwoyo, era ne bagenda mu maaso n'okuwamba ekibuga eky'amaanyi ne bakola ne new governance system. Buli kimu ne bakikyusa ng'akabonero akakulaga nti nno eno nkambi yaabwe era bamaze okuba nga beddiza amatwale. Lwabadde lunaku lwa Kosaggulo. Ssaabayeekera ono Wire Ngoma we yattiddwa. Kigambibwa nti yattiddwa ka drone akabadde kalonkingiddwa amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Naye amawulire agali mu nkuubo biki bye gatulaga? Omwami oyo gwe nkusiigidde ekifaananyi ekyo tumulaba ng'ali omu ne kubamu ku bakulu mu yunifoomu ey'amagye eya wano mu Uganda. Kati wano tutandise okulaga ekifaananyi eky'omuyeekera wa M23 ng'ayimiridde ne wa UPDF mu yunifoomu ate nga is a high ranked officer. Wabeerawo ebibuuzo bingi era kabakabonero akakulaga nti no waliwo ekigenda mu maaso wakati w'abayeekera bano ba M23 ssaako ne gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Tukibadde tukimanyi bulungi nnyo nti amagye g'eggwanga erya Uganda gadiployingibwa mu ggwanga lya Congo. Era ne mu ntandikwa y'omwaka guli ogwaggwa twalaba endagaano ezasayiningibwa ku Operation Sujju ng'amagye g'eggwanga erya Uganda aga UPDF gagenda mu maaso n'okusayininga endagaano agreement wakati waabwe n'eggwanga erya DRC. Era nga na mu ndagaano eno eganyuddwamu Uganda okutwala obukuumi eprotectinge bannansi b'eggwanga erya DRC mu Eastern Region omuli Ituri, Bukavu n'ebitundu ebiriraanyeewo ebirala byonna byonna oba oliawo ebyali bijjuddemu ebyobugagga.
endagaano eno yasayiningibwa nga UPDF egenda maaso n'okulwanagana n'abayeekera ba Codeco ADF nga bagamba nti bano tebakomye kutigomya Uganda bokka so ne Democratic Republic of Congo nayo bagitigomya. Kati ate nga bagamba nti abayeekera bano kirabika bamalamu omusu baddukira mbibira bya DRC. Ne basalawo bagende ku mukago basobole okuba nga bayigga abajaasi bano. Kakati mu ntandikwa nga abayeekera ba M23 bamaze osalako mu Northern Kivu mu Democratic Republic of Congo obunkenke bwali bw'amaanyi. Kati jjo juzi walabise ekikangabwa mu bayeekera bano bwe basse omwogezi waabwe spokesman Wire Ngoma era kyamaze dde okukonfamingibwa nti ono teyalutonze oluvannyuma lwa drone okulumbagana meeting gye babadde balimu. Wabula kigambibwa agali mu nkuubo nti kuno okufa kwe si drone eyamukubye. Olw'okuba nti nno abayeekera bano ba M23 buli muntu agenda maaso n'okulumiriza munne, balumiriza Paul Kagame ow'e Rwanda n'abyegaana n'abagaa temunsibaako matugambuzi kundi isango. Kagame n'agamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni ensonga ezo yazimanyi kuba abayeekera bano bali originated kuva eri mu bitundutundu eby'eggwanga Uganda era Mwami Yoweri Kaguta Museveni ensonga zino azimanyi. Babuuza Mwami Yoweri Kaguta Museveni zino ensonga azeebalama. Wabula omwami ono okufa ebyama bingi ebizuuse. Kigambibwa nti yafudde bufi drone, si drone attack eyabaddewo obulumbaganyi nti bwewamuse, wabula ono kirabika mbu yattiddwa intentionally era nga bagamba abamu ku bali emabega waakyo waliyo abakulembeze babiri nga batidde okwasanguza ebyama ebibadde bigenda mu maaso n'okukolebwa wakati w'eggwanga erya Uganda, Rwanda saako n'abayeekera bano aba M23 era nga tebaagala kikuba nsi nti bo babadde emabega w'akabinja kano akaba M23. Omwami ono Wire Ngoma tukimanyi bulungi nnyo abadde akwatagana ne high ranking officers mu ggwanga erya Uganda era mbu y'omu ku babadde batrainer abatraininganga amagye ga UPDF. Kitegeeza enkwatagana ebaddewo. Twebuuzanga lwaki amagye gano aga Uganda ga UPDF badeployinga mu Eastern Region ogenda otebenkeza emirembe, lwaki tebagatuma mu Northern Kivu ne gagenda ne gatebenkeza emirembe ne galwana ne gasuppressinga amagye g'abayeekera bano aba M23 era nga buli muntu akyebuuza. Nkiwa nagambye oli ku Yugi Update Civic since dobanga otuwuliriza wagala otwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Kakati balabye ebyama bigenda kuvaayo nyimbo ono ne bamwettira kubanga Abamerika saako ne pulezidenti wa DRC babadde mu nteekateeka ez'okukwata omukulu ono Wire Ngoma badde bamwagala mulamu bagamba nti ayina ebyama bingi nnyo ebyabayeekera ba M23 so badde bajja kwetaaga okumanya abayeekera bano bazzaako ki kye babala era badde bamwetaaga omukwata basobole okufuna ku magezi oba oliawo bafune n'enkwe ne pulaani zaabwe ne strategic move zaabwe ze baddako okukola basobole okuba nga bafunza omuyeekera ono paka kuwulira bubi. Naye bagamba nti nno kyembi Paul Kagame saako ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni basooseeko nga tebannaba kubanga bamutuukako era yaggiddwa mbudde obutayagala kusaasaanya byama ge mawulire agava mu source wabula ebigambo by'owulira ebyo si bya mukutu guno wabula bivudde mu sources ez'enjawulo. Tugenda mu maaso n'okunoonyeza tukubaganya birowoozo tetugambye nti nno bye byenkomeredde. Osobola okujja mu comment section n'otutwekayo n'otuteerayo agago gw'osuubira okubeera nti ge matuufu. Oli ku Yugi Update CV abali emitala w'amayanja mbatumiddeko nnyo. Kakati ebyama bigenda maaso nga bizuuka mpola mpola ono kaafudde era watandise okulaba nga beetema engereke. Paul Kagame agamba agenda kuwithdrawinga amagye ge agaggyeyo. Mwami Yoweri Kaguta Museveni asirise wabula naye yatuuza military meeting ku State House Entebbe n'ayita military forces basobole okuba nga bawayaamu okwogera ku operation ezikolebwa munda mu ggwanga erya Uganda saako ne outside Uganda. Oza zino zaali zigendereddwamu ki ze zimu ku pulaani zino weziti ziba bateekateeka. So bwetugamba nti nno eggwanga lyaffe nga Uganda yeetaaga change towakana eggwanga liba lyetaaga enkyukakyuka. Kakati ekigenda mu maaso
mu Democratic Republic of Congo eri mu Northern Kivu mu kabinja k'abayekera bana ba M23 kasatiro keerere bali mu kweraliikirira. Jjukira nti America ayiye ebyuma n'abikwasa bajaasi ba DRC, emmundu, drones, ebyuma eby'omulembe ebigenda obbayambako okudictatinga omuyekera wawunawuna wanaabaali. Ebyo byonna byongera kweraliikiriza Paul Kagame era agamba bannange mumpe galanti ti singa njija y'amagye gange munampa obukuumi. Kino kiba kikulaga nti Paul Kagame alina kyamanyi kubeerawo kw'abayekera bano aba M23 mu Democratic Republic of Congo. Embeera ya bunkenke sawa yonna olutalo lwandiddamu etululabanga erwatandika mwaka guli ogwaggwa mu January mu Democratic Republic of Congo nga bayekera bakasalako nga bakawamba n'ensonga nti kati abayekera babattidde omuntu waabwe kitegeeza obusungu balina obuteeka ku bannansi saako n'amagye g'eggwanga erya DRC basobole okubeera nga beesasuza ku ekyo ekibatuusiddwako. Gulowooza bagenda sirika busirisi we batyo. Kati tulinze Paul Kagame saako ne mwami Yoweri Kaguta Museveni kibazzaako mu mbeera eno nga Donald Trump yeewera nkolokooto nga waagenda obbaliisa akakanja bano paka nga bavudde mu Democratic Republic of Congo yasobola okuba nga investingamu ba investors be basobole okugenda maaso n'okukakalabya emirimu emitongole. Oli ku Yugi Update TV nyongera okukujjukiza kubadde osinzira okuba nga otuwuliriza. Mbagala nnyo, mweraba.